Sango kwe kulinga kwa Satani gwasarwa dda maaso ga Katonda. Satani ekibonerezo ekimanyiddwa. Ali kulawo enzigi Museveni n'afuluma ne basajja be. Ekibonerezo nakisala dda kiwedde kyagwa dda. Tebateekwa kufuluma. Ebyo byonna byonna bye boogera. Society yaffe ekyali nto mu bugunjufu, mu kubuyigirize, mu kumanya balimba bantu naye Katonda mwebaza nti mu Uganda nze yampa obwongo bwanjawulo nnyo ebyo sibiwuliriza kisobole abakapitalist kati kansomese mwenje ndi professor South Africa ogiraba yesinga obugagga mu Africa yonna erina infrastructure yotulabanganako yogera ku railway, yogera ku public transport, yogera ku makalina onuzagamba, yogera ku malwaliro n'abalwadde bafuwa bamutwala South Africa abalina ku sente naye bw'otunuulira obugagga abakulembeze bwe balina abali mu buyinza n'otunuulira ono babadde akugamba ab'e Nakaseke tuba tutaga Yesu akomyewo ku nsi kunaabulira enjiri buto eggwanga erisinga obugagga abaddugavu baaliyo baavu bannaku balunkupe botulabaganako to the extent tibakwata n'amajambiya ne batematema abazimbabwe abanayuganda abazambiya abalisutu mutuvire mugende obwavu obuli muli capitalism mentality NRM kati tewakya demokrasiya wano balina endowooza ya capitalist. They are business people. Otegera kati era abakapitalist babikola abazungu babikola whenever they were bebakolanga mulwaliro ag'ebbeeyi ne bakola enguudo ne bakola bridges abazungu babikola naye ne babanyunyuuta babikola ne babanyunyuuta ne babitaddewo naye ng'abantu beebika kutiya ebigere temuli ngatto. Otegera tebayinza kuwulira abaana baabwe mu masomero ga bbeeyi. This is a capitalist kind of a state gye tulimu nti bakola tebakulimba ngati abazungu bonna abakolonialists bwe baali tebabikola babikola otegera bino babikola ono kati addabuzi nkola y'abanyunyunsi actually okukyangwiza abatulaba abanyunyunsi ebyo babikola naye tebakkiriza bantu wansi kusituka kufuna sente. The moment you are financially empowered, you become so strong to fight the regime. Tunanyo basajja mivule. President yabadde ko boko nga yogera ku mukolo gw'okutongoza ebibire bya communication ebyamageza g'ekikugu. Nagamba nti wetunatuukira mu mwaka 2025 nga Uganda ina abantu obukadde 10. Nagamba nti sawa zino mwendo gw'abantu gukula nnyo. Ate government teina busobozi bw'employing abantu. Nagamba nti government ya Uganda employing abantu 49. Nagamba nti kati bonga ba NRM kibaliko kwe kutereza embeera eneesobozesa bannayuganda balobokadde obungi okufuna emirimu. Yensonga lwaki basasanyize sente nyingi ku public spending, bakoze enguudo, bakoze amasanyalaze, basikiza amusigansi, balesa amakolero. Ye ngagamba nti katutereze embeera eneesobozesa abantu okukola emirimu. And I think it is a good initiative. Kati naawe yingira mu kiraasi nawe mukusomese. Rwanda eteekateeka okutuuka mu middle income status mu 2020 okivunula otya nti abadduko mu mbeera eri waakiri bagamba 2020 tebakyakyogera nako Uganda yo yamanyirawo ddala nti ffe tuli babbi yo yagamba 2040 olaba comparison ye abaali bakwatira Museveni ensawo balina okukkiriza kuba bali bapakasi ba Museveni wano abakulembera Rwanda nti ffe 2020 2020 tujja kuba tulina bututuuse ono ye n'amanyira ddala nti ku bubbi obuli wano ffe 2040 kati kankubulire ekyo kyayogera mu 2005 tetwetaaga na kutuukayo. In fact amangu ddala nga batuviiridde Uganda bwejja okutereera nga bakyali naawe tujja kuyisaawo njagala owulirize eggwanga ya Ethiopia likola damu ya megawatts 6. Uganda nekola damu megawatts 500.
otegera nga eya Uganda erukumu ebitaano eri expensive ya bei nene ebirungi ebiri n'ekitundu okusinga eya kakaaga kankuleta wano Kenya ekola bridge zino enguudo nga olwa bridge eri yamu ejinja etwala emmotoka 4 biri zigenda biri zidda Kenya neekola enguudo 8 4 zezigenda 4 zezidda olya olw'omunaana ne lubeera lwa layisi lwa ssente ntono nnyo okusinga olw'ennya otegera Prime Minister Uganda enguudo no zakugamba njagala nga bwali mukwano gwange tufune obudde nze mupakire totuukangayo oyinza okuba totuukangayo oluguudo lw'e Rwanda olw'ensozi nga bw'olaba Kabale Kanungu bwe baluzimba n'ebisenge ettaka lyonna balizimba paka waggulu eri mu miti lireme kuvaayo kugwa mu kkubo tuli so expensive enguudo zayogerako ffe wano kilomita sente zikola kilomita emu zikola kilomita 3 e Rwanda mu ggwanga erina tereni bagita tereni amakubo ageetoloola ensozi ffe wano ku Museeto kati njagala ombulire okuva wano ku Kaleerwe gende wabwedwayire gayaza waliwo olusozi ki tewali Museeto mwerere buti okitegera ne tubanga kilomita sente zikola kilomita emu wano mu nsi efaananga Rwanda zikola kilomita 3 kakati bye bakugamba mbu bakoze batuse mu 62% njagala kubuuliza ekibuuzo ze babbye zommeka kubanga enguudo zayogerako ffe Rwanda zikola kilomita 3 ffe tukola kilomita emu nabo obubbi obufaana bwe butyo twandibadde nga tuli wala nnyo oyo byayogera oyo gundi bakala bugunda mumude tiratule mutwe program ne prime minister obubbi obuli mu ministry ye tebulabikangako okuva ku mulembe gwa Muteesa tebulabikangako ensimbi zonna ziweebwa abantu okubajjanjaba okubaddaabulula eggulu eyali olutalo lwa koni zonna ministry ye ezibba ensimbi eziweebwa abamenyi b'obubudamu zonna ministry ye ezibbye ekito ministry yennyini mwe muli bakazinda abayoolanga obuyozi kati abakulembera ministry ezibba bwezito office tanajingira mbisira bya kakati ate ezabbiddwa ez'abalifiki etuveeyo Prime Minister agamba nti ekireetedde Uganda okubanga ekola projects zino nga ziri expensive kwe kuba nti ffe amateeka gaffe gawa obwannannyini ku ttaka eri abantu nti gavumenti okuzimba oluguudo katugeze nga Jinja Expressway gye bagenda okuzimba Jinja Kampala egenda kuba very expensive because balina okumpensatinga abantu gasaba nti ekintu kiri mu gavumenti ettaka libadde $6 million nti mumpe kawumbi okitegeera bwe bagezako okuleeta kali akantu aka forceful acquisition ate ne mukakuba so kati mwagala gavumenti ekole kitegeeza terina okwewola sente nga ziwerako ekompensating bano baveewo isa project neyamba seconds 3 omusike tugenda ku nsonga endala sente bwe zaamala okutuweebwa oyo olugunda nga zimuweereddwa zigende ziyambe kubagwira kuba abazungu bazituwa bannayuganda bakiyingiriramu wa ne bamulemesa okuzikuuma bakiyingiriramu wa kankujjeyo ettaka nga libumbulukuka ebuduuda sente bwe zaabaweebwa olya ekyabaguza olutobazi kiki njagala ombulirwe Hassan wayingiriramu wa kale protectinga mubbi bwabwe ku nguudo zokka kale kakati tulina okuliyiririra abantu gye bataliyirira nga nayo tebitambula twenza tweyazege obale nnyo bale ddala pulezidenti w'abantu basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe program the light buli lwa Sunday okuva essaawa 10 mpaka essaawa 12 n'ekitundu tubeerawo nnyo okubanga tugera ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga ensonga katugireke naye nga tugimaliriza gwe NRM ogiwa percentage ki ku kisanja kino emyaka gino 3 ono agiwadde 25 Haji n'agamba nti 62 twesedde gwe bawameka mpulira mbeera ndiko ekikyamu ku mutwe
okuddira abantu benjagala okusuula mu mpologoma zibalya buli zibabwewene ate nali kukuba obubonero olya obubbi obuli ku ngulo ze bakola obubbi obuli mu damu z'amasannyalaze ze bazimba obubbi obuli babbye eggwanga njagala kubasuula mu bunya bwa mpologoma zibabwewene ntandikuba wa maxi kale teza tuyaze kubali nnyo nakati njagala balumba gulupi gye baliyo nalina mpambe bwami buyinza mukwati mubajjeko ababbi bana abakafiri abatate katonda abanyunyusa eggwanga okulimalamu n'obusomyo mbwate mbawo obubonero mulinde bava muyinza tuleta ebitabu tugenda kuleka bwinza tulabanganako webale nnyo president wa webale nnyo bali ddala ye agabitaja bawo obubonero kale tuyanza tuyazege ensonga tugivuddeko twagala okuyozeza banafu abalinaale kati emyaka 3 mu kisanja kino bajjukira olukumu mu mutwe basigaza emyaka 2 era entebe balabise nga bakyagyetaaga kale tujja biraba bina bituuse jatudde ku nsonga esinza okutambula ennyo ku mimwa gy'abantu ye press conference yakolebwa wakati w'omwogezi wa people power omukulu Joel Ssenyonyi n'omwogezi wa people's government omubaka Nambozi Betty Nambozi bakirike batandika okujjawo oluvumo olulaga nti twandinze okulaga enkolagano b'enkwatagana wakati wa Besigye ne Bobi Wine maybe ekiroto ky'abantu abamu kibeere nga kituukirira ekigamba nti ku ballot paper at least kwandibaddeko a joint opposition candidate ku kifo ekyo bwa president kana kabonero akalaga nti maybe okwogerezeganya kukyagenda maaso kuba tulabye nga Bobi Wine akyaliddeko omukulembeze w'ekibiina ekijja ekya ANT Alliance for National Transformation General Mugisha Muntu n'abakulembeze abalala bali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bagezaako okufuna maybe a common ground okulaba nga bava ne joint presidential candidate njatuganga tutambulira nolunaku olwaleero kinaasoboka Uganda enokera ku makya neeraba a joint opposition presidential candidate kinaasoboka haji nja kutandika naawe kati mukulu moderator oyagala njogere ku bitankwatako nnyo haji nesoleke yadde gwe okubiza program naye kuleka ekigambo ky'omukulu kyayogedde nga kihangizi ng'agamba abakulembeze abali mbuyinza nti babbi ekino ekyo n'omuwa obudde n'amala okukikola gwe n'ogamba kyekyo tukireka wandibadde ongamba nti nina kindayo okwogereza ku nsonga yoyo ebiseera ebisinga kati naye bw'anaalimba nangateesaba obudde mutambulira ku budde kankubuulire siriawo kubeera nti omuntu aba ayogera nga mubakira nze sinkola yange naye omuntu aba akoze obulimba n'omuwa obudde n'amala okubukozesa enoga kyekyo tukiresaawo onenda kiika emu kola response ku nsonga y'abasajja kirava gyoli naye nze siyinza kukkiriza kuddira gavumenti yange ku byonna byekoze nogamba babbi kino mukulu oli pulezidenti mulamba lwaki totwalako omukwaba mu kooti nogamba nti ono yabbye kino mukama we kimuteekesawo obukiiko 10 bonna bukwate ekimuteekesawo obukiiko obwo ekigenda nga kirondooza ababba ensimbi za gavumenti lwekyo nti buli aba akoze ensobi avunaanibwe era bangi nnyo mukulu bangi nnyo nga ne prime minister taliimu abatwaliddwa nga bavunaanibwa nsi etambula temuyinza kubula mu bamenyi b'amateeka naye toyinza kuddira tasingiddwa musango nomugamba bona babbi olindukagamba mukulu ebyo byolina bukakafu ogeneralizinga babbi kubanga omanyi nti bituufu naye nga mumabega wabyo bulimba nze njagala omuntu aga nti gundi yabbye sente n'olwekyo nze kyenjagala etuba tulubere programu eno tubeere balansinge gavumenti weeri n'abakulembeze baabwe okumala gabasiike kakati ekyengu gwe wenyini wano obadde oli moderator okusa ate omukubaganya w'ebirowoozo kozeemu n'oli n'omugamba nti mu Kenya bwe bakola olugo tekyetaagisa compensation Uganda tuzimba enguudo mu Uganda tuzimba enguudo mu Uganda tukoze enguudo ensi esobodde okukola mega projects ng'okola enguudo
balina amateeka agaabwe ganjawulo nti ettaka liba lya gavumenti liri nationalized. Onaffe mu Uganda amateeka gawa omuntu obwannannyini okuba nga alina ekyapa kye era nga kitegeeza nti gavumenti oba eyagala okukolawo project balina okusooka muliyirira. Ne ŋŋaloga nti prime minister yakyogeddeko nti eno echallenge gye basinze okusanga nga bakola project kubanga nze bw'abadde afumita ofuusa ate naawe muteesa notandika okwogerera naye nga kugattako haji nga muvunanyizibwa bwange ekifulamuneta kulambika nakuwa information wenda bange eridiyo kyenjagala okugattako nti ng'ogyeko okusasula abantu bannanyini ttaka ettaka ebyo byonna gyebi gavumenti atwala n'omutawaana okuleeta n'etteeka eriga nti bannange bwe tunaabanga tukola kino tunaasokanga kukikola ne tuliyirira abantu n'essente ze baagala mpitirivu nnyo zinaagendanga mu kooti. Lwaki? Lwakubeera nti kiyitiridde gavumenti okugiteekako omugugu okugisasula ng'erina byekola. Secondly, olw'okwewala okusasula omusimbi omungi ennyo ogenda kungulu, gavumenti oluusi esalawo n'okuyisa amakubo ago mu ntobazi. Nga bw'oba onookola oluguudo lwa kolasi osooka compactinga wansi amayinja kumpi fuuti nga 10 ng'ogenda oteeka genda kati wano ku luguudo Northern Bypass genda olabe engeri gye bayaliiridde owaliriza amayinja nga tebannabakola luguudo. Naye waliwo ensi nga Saudi Arabia nga Kenya bwe baba bakedde enkya okukola oluguudo lwa kolasi tekiyita kuteeka mayinja wansi, tekiyitaga kusima wansi kuteeka kugamba kiri easier okukola oluguudo e Kenya okusinga Uganda. Uganda wano okulemerera okukola line kyavaako ki ky'abantu compensation singa twalukola dda. Naye omuntu atali mu gavumenti wano sebagala ebyogerako nagamba nti omuntu atali mu buyinza bannange obwabeera atya aba UPC bo ne bagamba nti mwe mulabyemu abatagenda nkumuyinza ebintu byemwogera bibeera byaki tosobola kumanya ekizibu gavumenti kyefuna ng'egenda okukola ekintu ekyo. Buzibu bw'amaanyi ensimbi ezisinga obungi zigenda mu bantu ate nga waliwo ne kooti yokka kati waliwo abadde baagala okuzimba eddwaliro wano erubo bavuddeyo bannanyini kati ffe ettaka lyaffe twagala compensation naye ng'ettaka limaze emyaka 40 liriko n'ebintu ebyenjawulo ebikoleddwako kibaga nti byaffe tebazimbawo eddwaliro ne bagenda mu kooti bagenze mu kooti nga bagala injunction kakati ebbanga lye banaamala ensimbi zeewoleddwa zikoze zitya amagoba gaazo biki ebyo byonna byonna byetaaga kukola ki okutunuulira naye bw'oba temuli mu buyinza mulowooza buli kimu kyangu wali obaddeko mu situation ng'olina abaana b'ewaka n'obafumbira emmere ng'olowooza enjala ebaluma noyita abaana abo okulya emmere ne bagaana wabawo ekikyamwa gw'olowooza lwaki bannayuganda ng'oluguudo luno lugenda kubayamba bulungi no bakimanyi nti kino kya development yaffe kubanga oluguudo bwe luyise lwetya erinnya ebbeeyi ntambula negonjoka naye omanyi lwaki abantu batuuka ekyo jja kinyonyola bana bakwadde obudde kangende kwange eyampadde eddakiika kwogera sinaakwogera ku bano abaweereddwakamalize statement kagikusa ensonga kajenjogeddeko